Wetwogerera ng'ebyokudeployinga amagye ga UPDF mu kitundu ky'e Gaza ewali ebikompolo ebigenda maaso n'okuba nga biyitiŋŋana amagye ga Isirayiri ne Palestine nga bagenda maaso n'okuba nga balwanagana kyongedde okuba nga kireeta obunkenke. Bannayuganda beebuuza ekyabadde mu Parliament olunaku olwajjo ennaku zino zonna eziyise nga Parliament bagenda maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku kyamagye ag'eggwanga erya Uganda okutwalibwa e Gaza gabeere nga gagenda maaso n'okuba nga gayambako okukuuma emirembe. Kireese obunkenke nga ne mu Parliament eyo wabaddeyo embeera eyabadde tetegeerekeka. Ababaka abamu balinga ababadde bateekeddwako embeera abalala nga tebaagala kwegamba nga balinga abanyigiriziddwa nga tebalina kuteesa n'ebigambo ebirala bifaanana bwe bityo. Obunkenke ne bweyongera. Tulabye ebikwekweto bingi oba operations nyingi amagye ga Uganda gye gadeployingiddwa, abamu ku babaka ne bannayuganda abamu nga bawakanya bino olw'ensonga nti mu bimu ku bikwekweto ebyo amagye gabadde gafiirayo ate ne tuwunzika ng'oboolyawo eggwanga terifunyeemu, nga waliwo n'ebimu ku bikwekweto ebigambibwa nti eno amagye gabadde gatwalibwayo kyokka ate gye biggweera ng'amagye mu kifo ky'okukola omulimu ogwagatwaza babadde bakola bikolobero ebiviiriddeko Uganda ogenda maaso n'okuba nga esasula mujjukira ekyali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo amagye ga Uganda bwe gatwalibwayo emyaka egy'emabega. Kyokka we twogerera ekitongole ky'amawanga amagatte kkooti y'ensi yonna yasalira Uganda omusango era waliwo obuwumbi n'obuwumbi obwa ssente obuli mu kusasulibwa eggwanga lya Congo nga busasulibwa eggwanga erya Uganda, naye nga ekyavaako ssente ezo okuba nga tuzisasula Congo gaali magye agali galumbye mu ggwanga lya Congo ne gabaako ebikolobero bye gaakola. Kakati abamu ku babaka ba Parliament bali mu kuwakanya, in fact si babaka ba Parliament byokka n'abamu ku bannayuganda bawakanya enteekateeka eno era nga kirowoozebwa wandiba nga waliwo abayinza okuba nga baagala okufuna mu kino newankubadde nga yo gavumenti egamba nti bali mu kuddiza oba okuyambako eggwanga lya Amerika mbunga nalyo bwe libayambyeko emirundi egiwerera ddala. Mu bimu ku bikwekweto Uganda okuva mu mwaka wa 2007 edeployinza amagye wansi w'emikago nga AMISOM, MATSIM ne ISOM era nga kigambibwa nti mu Somalia eyo okulwanagana n'akabinja ka Al-Shabaab Uganda ne Burundi baafiirwakokko amagye agakunukkiriza nga 35,000. Eyo namba eba nnene. Kigambibwa nti mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo Operation Shujja ne operations ez'enjawulo zonna ezizeeberawo since 1990s eggwanga lya Uganda lifiiriddwa amagye agatamanyiddwa na kumanyibwa nga numbers tezimanyiddwa na kumanyibwa okusinziira ku records ze tulina. Mu ggwanga lya South Sudan Uganda yasindika y'amagye era kigambibwa okuba nti amagye ge badeployinga side eyo gagende gastabilizing emirembe mu ggwanga erya South Sudan. Kigambibwa okuba nti era waliyo abaafiirayo. Central African Republic nayo kyekimu amagye g'eggwanga erya Uganda gabadde gagendayo paka we tutuukidde wano mu ggwanga erya oba mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Gaza kyoyinza okuyita mu luwannanda lw'e Gaza, nga kigambibwa nti amagye ga Uganda gagenda kusaavinganga neutral peacekeeping force era nga Uganda ejja kubeera neutral, teri ku side ya Isirayiri teri ku side ya Palestine, wabula nga bagenze kukuuma bukuumi enjuyi zombi n'okukuuma abantu ba bulijjo. Wabula abamu ku bannayuganda bagamba nti kino wandiba nga waliwo ekiri emabega waakyo, kyokka ate ekiri mu Parliament ekyasinze okuleeta ebibuuzo kwe kulaba nga abamu ku babaka waliwo embeera eyabaddewo etaategeerekese. Honorable Patrick Nsamba yabadde annyonnyola sipiika ng'alinga atawagira ebyaddiridde tebyategeerekese, wulira akatambi. The matter of deploying our soldiers to a very risky place like Gaza, where Israel strikes every now and again, Right Honorable Speaker, cannot be just casually passed here. We have to prepare enough. Honorable colleagues, please. Honorable Nsamba, first take your seat. Okay? Please. If you know you've come here to do casual work, go out. We are doing serious work here. Okay? We are here to do serious work. Anyone who feel they are doing casual work, just get out. Please, debate. Honorable Seungu. Mr. Speaker, sir. Ensonga eyo nze nganze saagitegedde. Bwe wabaawo yagitegedde osobola okujja mu comment section n'ombuulira Honorable Patrick Nsamba kiki kye yakoze, kubanga speaker deputy speaker yabadde mu mitambo yagenze mu maaso n'okwogera ebyo bye yayogedde. Wabula bannayuganda bangi abavuddeyo nga nabo bawakanya kubanga tuwulidde Patrick Nsamba yabadde ali mu kunnyonnyola butya ensonga eno bw'etayina kumala gayisibwa casually nga yeetaaga okugenda maaso n'okuba nga bawaayo obudde
bagyekenneenye baginoonyerezeeko kwegamba bagenda okukola ekikola kyo bagenda okusalawo kuno ng'ekyamazima waliwo ebitegerekese. Lwaki bannayuganda bawakanya ensonga eno? Ebitongole ebyenjawulo oba abantu ab'enjawulo bannayuganda abantu ba bulijjo n'abamu ku babaka mu parliament baagezza kugenda maaso n'okuba nga boopoozinga ensonga eno era nga baresistinga kye bayise Gaza deployment due to extreme security risks, lack of transparency, unresolved questions regarding funding and troop welfare. Ezimu ku nsonga bannayuganda ze bawa n'abamu ku babaka ba parliament abagenze maaso n'okuba nga bawakanya ensonga ziri open, okubeera nti tewaliwo transparency obwangu bwasusse, okubeera nga waliwo kyebabaga extreme security risks nti wano ebikompola bya Isirairi ebya Palestine we biyita teweerabira nti wakyaliyo n'olutalo lugenda maaso Irani. Eggwanga lya Amerika likyakuba Irani nga naye zza eyagala okukuba Isirairi olutalo mulumanyi tetujja bigendamu ebyo. Wabula bannayuganda bagamba nti awo wali risike nnyo era amagye ga Uganda mubanga abagawaddeyo bagende maaso n'okuba nga bafiirayo. Twaki tupapye okukola ekintu nga kino? Honorable Patrick Nsamba and some of other MPs labeled Gaza a matter of life and death, warning that entering inactive volatile war zones places Ugandan soldiers in severe danger. Nti nga temutunuulidde birala byonna ekyamazima mweyo danger mwe oba mweyo wo zone mwe tutwala abajaasi baffe ekyamazima tulinga ababasaddaaseeyo okusinziira ku Patrick Nsamba bye yabadde ayogera nga bw'owulidde mu katambi omukulu n'amutegeeza nti first take your seat. Ensonga teyategerekese ebintu ne bitambula bwe bityo mpola mpola naye ng'ensonga gye yabadde agezaako okuleeta kwe kubeera nti bambi amagye ga Uganda ewantu we tugatwala tewali seefu yadde akatono. Lwaki twanguye era lwaki sipiidi nnene nnyo? Wano teyabadde yekka. Wuliriza, opposition MPs including Joseph Sewungu Kalungu West criticized the Ministry of Defense for introducing the motion unexpectedly. Ngenda kuwa akatambi awo nga minister ow'ebyokwerinda ng'agenda maaso n'okuba nga aleeta motion eno. Sewungu kwe yasinzidde n'amugamba naye abaffe minisita ensonga eno ng'edduse sipiidi ye lwaki mugireese nga tewali muntu n'omu yategedde ebintu nga bino bigenze maaso n'okuba nga byebuuzibwa bannayuganda nga bangi bagamba tikandi baakabadiko okuliiramu akasente, abamu bagamba kandi baakabadiko okwagala okusanyusa eggwanga lya Amerika mbunga oba oliawo kapuresha kabadde kasusse kati ng'abakulu mbu bandiba nga bali mu kusanyusa oba okuteeka akamwenyumenyu oba okulaga eggwanga lya Amerika nti bannaye akapuresha kasusse naffe tuli wamu nammwe. Era waliwo n'omubaka omwe yawuliddwako ng'agamba nti bannange eggwanga lya Amerika lituyambye nnyo mu bintu eby'enjawulo kekadde naffe tuliddizeewo. Era nga mu bino bagamba nti tubikola kuyamba ggwanga lya Amerika. Ebigambo bingi nnyo ebigenda okuba nga bitambula byogenda okuwulira ku lutambi luno naye ng'abasinga obungi basimbye nnyo essira ku kubeera nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda abagiri mu mitambo balabika ng'obukulembeze bwabwe buli mu kaseera ak'akazigizigi nti ng'era yandibanga y'ensonga lwaki basazeewo okukola kino eggwanga lya Amerika lisobole okuba nga lirabanga oba oliawo abakyayina omugaso babeere nga tebabateekako kazito. Kakati ngenda kukuwa buli kimu nga bwe kyatambudde detail ku detail otegeere Uganda okudeployinga amagye Gaza kigenda kuba kitegeeza ki era bannayuganda boogedde biki n'ekyabadde mu parliament mu bujjuvu ogendagenda maaso n'okuba ng'okifuna. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira ddala gwe atambula naffe atanaba kuba nga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification tubeere nga ate tutambula ffenna mpozi ne mu ngeri y'enjawulo nja kukusaba emikutu gyaffe egy'enjawulo backup channel zaffe aze tutambula nazo nja basaba mu subscribingeko. Waliwo omukutu gwaffe ogwa Uganda 1 ne wabawo n'omukutu ogwa Red Zone 2 nziteeka wansi awo mu bigambo ebya bbulu nja kukusaba gwakkiririza mu mpeereza yaffe. Channel ezo tuzitambulirako olw'ensonga nti tufuna warnings ku channel zino mu mirundi egy'enjawulo, so tubeerawo ne backup channels nga singa wano wabaddewo obuzibu oba osobola okutusanga sayidi eyo ne tuba nga ate ensonga tugitambuza. So kati ku Uganda 1 njitadde wansi awo njitaaginze ne Red Zone 2 era nayo mu ngeri y'emu ne njitaaginga. Nja kukusaba ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku channel ezo nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutandika. Parliament y'eggwanga erya Uganda yakkiriza ekiteeso
oba okusaba okwa gavumenti ya General Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okwo deployinga amagye ag'eggwanga erya Uganda e Gaza mu kye tuyita Gaza Strip oba oluwannanda lw'e Gaza ewali emmundu eseka obusesi. Wuliriza, Uganda Parliament approves UPDF deployment to Gaza. Shadow Defense Minister Joseph Sewungu opposed the speed of the process, describing the motion as an ambush and asking for more time to study it. Nga bw'owulidde era nga Patrick Nsamba bwe yatandise ne Sewungu bwe yamaliriza, tetumanyi lwaki Nsamba ate baamuyimiriza, kubanga minisita yazze n'asaba oba n'aleeta ekiteeso nti twagala wabeerewo okudeployinga amagye kwegamba okusaba kwa gavumenti amagye ga Uganda ga UPDF gadeployingibwe mu luwannanda lw'e Gaza mbu gagende gakuume emirembe. Naye weerabidde mu luwannanda lw'e Gaza awo emmundu weesinze okusekera era nga mu bitundu awo abantu abafudde bangi nnyo, enjala n'ebintu ebirala bigenda mu maaso mu kadde kano, ate ng'ekyewunyisa n'olutalo lukyagenda mu maaso, ebikompola biyisiŋŋanya kumpi buli olukya. Kati gavumenti ya Uganda oluvannyuma lw'okusaba okwa agamu ku mawanga ag'enjawulo omuli n'eggwanga lya Amerika okubeera nti amawanga agamu gaweeyo abasajja baabwe oba abasirikale baabwe bayambeko mu kuyamba, si mu kulwana kuba gagenda kubeera nga agali nuto kuyambako bantu ba bulijjo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, naye bali bagamba nti ebikompola we biyita. Kati nsonga kiyinza okuba ng'etuusizza wano, katugyewo ekiwandiiko kino nsooke nkuwa ensonga ogenda giwulira. Uganda's Parliament on Thursday approved a government motion authorizing the deployment of Uganda People's Defense Forces troops to Gaza Strip as part of a proposed international stabilization force backed by the United States, marking what could become Kampala's first military deployment to the Palestinian territory. Parliament y'eggwanga erya Uganda yakkiriza okusaba kwa gavumenti okwaleeteddwa mu Parliament okulaba nga basaba General Kaguta Museveni kudeployinga amagye aga Uganda People's Defense Forces bagadeployinge mu luwannanda lw'e Gaza ku ttaka lya Palestine, nti era eggwanga lya Uganda oba amagye ga Uganda gwe gugenda okuba omulundi ogusoose amagye ga Uganda okulinnyako ku ttaka eryo erya Palestine naddala mu luwannanda lw'e Gaza awo. Kakati wansi wa proposal eyaleeteddwa International Stabilization Force egenda okuba ng'egattibwako eggwanga lya Amerika oba ng'eyambibwako eggwanga lya Amerika, baagala bateekewo ajje awo libeere nga liyambako abantu ba bulijjo, liyambako emmere okutuuka ku bantu abakoseddwa olutalo n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kati Minister of Defense and Veteran Affairs Kiryowa Kiwanuka onono ye yali IGG, kati Minister of Defense and Veteran Affairs yategeezezza ababaka ba Parliament mu Parliament nti, uliriza, he told lawmakers the deployment followed an invitation from the United States of America and would build on Uganda's long record of participating in peace support operations in Somalia, South Sudan, Central African Republic and the United Nations missions. Kiryowa Kiwanuka yategeezezza Parliament nga bwe nkugambye nti missions ez'enjawulo Uganda zebadde deployingamu abamu ku babaka kwe basinzidde okuwakanya bino nga bagamba nti ekyamazima abantu baffe bafiirayo nnyo ate tetufunamu nnyo nga bwe twandibadde tusuubira. Kati Kiryowa Kiwanuka yabagambye nti eno invitation y'eggwanga lya Amerika era tulina okukozesa chance eno ne tuba nga tuteekawo record nti naffe twaparticipating mu kye bayita peace support operations nga bwe tuzze tukikola mu mawanga nga Somalia, South Sudan, Central African Republic ne United Nations missions. Kiryowa Kiwanuka agamba tulina okukola kino era n'abamu ku babaka ba Parliament baawagidde kino nga bo bagamba nti tweteeke mu kifaananyi tuyambe eggwanga lya Amerika kubanga naffe lituyamba mu bingi. Wano nno bannayuganda abamu we bajje point nti oba oliawo abakulu abamu balabika bali mu kugula buganzi eri eggwanga lya Amerika erinza okuba nga libadde libataddeko ka pressure gavumenti ya Uganda nti balabika bali mu kwerongoosa oba bali mu kunyiga kugaba bali mu kuteeka mbeera eggwanga liri lirowooze kyaha gavumenti eno ekyatugasa katugireke. Ebyo bigambo bya bannayuganda nga bw'ogenda obbiwulira mu butambi obw'enjawulo bwe ngenda okuba nga nkuwa ate nga bwe tugenda maaso n'okuba nga tutambula. Uganda has a strong army with capable organization structures which have enabled Uganda to successfully support peace operations in Somalia, South Sudan, Central African Republic and various wanono minister Kiryowa Kiwanuka nga bw'agamba nti Uganda tulina eggye ery'amaanyi nga bwe tubadde tukola mu Somalia, bwe tubadde tukola mu Central African Republic, South Sudan n'ebitongole n'ebikwekweta ebirala na kino tukisobola. He said deployment would contribute to eliminating terrorist cells
that have fueled international terrorism, and they would guarantee an ample opportunity for the antagonizing sides to plan for ushering in peace in Gaza Strip. Agamba nti Uganda tuyina omukisa gw'okukola kino ne tugenda maaso n'okubanga tudeployinga amagye ago tusobole okubanga tuyambako enjuyi zombi okulaba nga zituuka ku nzikiriziganya okulwanagana kukendeere n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Opposition Chief Whip Paul Omwel urged the government to table the agreement under which UPDF troops would serve in Gaza to avoid future disputes over welfare and facilitation. Deputy Speaker Thomas Tayebwa concurred, directing that the agreement be laid before Parliament concluded. Bino bino okubamu ne contract, bino okubamu ne agreements, bino okubamu endagaano Uganda tugenda kufunamu ki n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati wuliriza ababaka ab'enjawulo bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubanga nabo balaga sayidi zaabwe. Shadow Minister of Defense Joseph Gonzaga Sewungu yavuddeyo naye n'awakanya bino ngenda kuwa mbigamba awo. He opposed the speed of the process, describing the motion as an ambush and asking for more time to study it. Ekyewuunyisa mu Parliament abaka inamba esinga ensonga gye babadde bawa nti kino ekintu kiringa ekibadde ekyekibwatukira. Bavudde buvyeri ne proposal yaabwe ne bagikuba ku mmeeza, tewaliwo kadde ka kujeekenneenya, tewaliwo kadde ka kulowooza, wabula babadde bateekeddwa buteekwa okulaba nga bagenda mu maaso n'okukola ensonga zaabwe, era bwe kityo bwe kyabadde. Kati bano bagamba nti nedda twetaaga akadde okusobola okwekenneenya ddala tugenda kufunamu ki mu kudeployinga amagye gano, era lwaki ffe kigendererwa ki ekiri emabega waakyo. John Baptist Nambeshe said she supported the deployment in principle, but wanted Parliament to first receive a report on the performance of Uganda's previous peacekeeping missions before sending troops into what she described as high-risk environment. Ono John Baptist Nambeshe kati mukadde kano nga ye acting party president w'ekibiina kya NUP yagambye nti ye yandibadde akkiriza era awagira oba yandiwagidde ekya Uganda okudeployinga amagye mu Rwanda lw'e Gaza, naye twetaaga tusooke tufune report kwezo missions ez'enjawulo ze tubadde nga tudeployingamu nga bwe nkusomedde wali nti Uganda yadeployinga wansi w'omukago gwa AMISOM mu ggwanga lya Somalia, yadeployinga mu ggwanga lya South Sudan, eggwanga lya Central African Republic n'eggwanga lya Congo mu Operation Shujja. John Baptist Nambeshe agamba nga tetunaba kutwala amagye ga Uganda Gaza tusooke tufune report kwaga amagye ge twali tudeployinzeeko mu mawanga nga Central African Republic, mawanga ga Somalia, tulabe tubadde tufunamu tutya, tubadde tuperforminga tutya, gye biggweredde tubadde tuyisibwa tutya, eyo gye tudeployinga ffe tuddizibwamu ki, abantu baffe tebafiirayo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Tusooke tufune report eyo, then tusooke tutunule mwene ensonga y'okutwala amagye mu Rwanda lw'e Gaza. Otherwise wandiba nga waliwo ekitagatta abasajja bali mu kuwakanya era bagenda mu maaso n'okuwa ensonga zaabwe. Minisita w'ebyobulamu Chris Baryomunsi criticized calls to delay the debate, accusing the opponents of fearing to discuss what he called a straightforward motion. Minister w'ebyobulamu Chris Baryomunsi mumumanyi yavuddeyo n'ategeeza nti lwaki mubiwakanya, lwaki temwagala tudeployinge magye, lwaki mwagala tudireyinge, ffe eggwanga lya Amerika litusabye tuwagala tukikole bunnambiro ku speed ekika ekya waggulu, tutwale amagye g'eggwanga lya Uganda mu Rwanda lw'e Gaza gagende maaso n'okubanga gakikola. Wabula newankubadde okuwakanya kwabaddewo, okudibatinga ababaka okuwa endowooza zaabwe ez'enjawulo kwabaddewo, Parliament yamaze ne approvinga, era kino njagala okutegeeza kigenda kubeera nga kikolebwa regardless ebirala byonna ebiyinza okuba nga biddirira. Uganda's Parliament has approved the deployment of the UPDF to Gaza to serve as a neutral peacekeeping force rather than taking a combat side. Eggye lya Uganda Parliament yamaze okwaprovinga okusaba kwa government ya General Kaguta Museveni okukwata amagye ga UPDF bagatwale mu Rwanda lw'e Gaza gakuba ekikopo, naye ng'ekikopo kye gakuba si ga kutekinga side, wabula ga kubeera neutral, kubeera nga tegayina side gye gatekinze basobole okubanga bayambako okuzza emirembe. Bagenda kuba operatingira wansi wa US-led International Stabilization Force ISF, nga omukago guno gwatondeddwawo eggwanga lya Amerika nga ligenda kuweereza amagye, wabula amagye ago gabeere nga gagenda kubaakinga gano agava mu mawanga amalala.
Oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okutandika enteekateeka eno, pulezidenti w'eggwanga Donald John Trump yasabye amawanga ag'enjawulo agasobola galeeta amagye. Uganda yaddukiddewo misinde ekirowoozesezza bannayuganda abamu kyoba oliawo abakulu bano bandibanga balina kye baatidde ne bagamba kati Amerika keetuyise oba keetusabye leka twanguwe ku sipiidi tubeere nga naffe tugiyirawo omubiri tomanya munnaye ekinaddirira. Eggwanga lya Amerika ne ligenda maaso n'okubanga Uganda emaze okutongoza nti essaawa yonna abajaasi ba UPDF ogenda kubalaba sayidi eyo naye bagenda kukola ki? Uganda egenda kukuuma baani? Wuliriza. The mission mandates the protection of Palestinian civilians in the conflict-torn region and the security of international humanitarian aid operations. Amagye ga Uganda gagenda kubeera gamu ku ago agagenda okukola ennyo okulaba nga abantu ba bulijjo bafuna obuyambi, tewaliwo abo bulookinga, embeera etambula bulungi nnyo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Amagye ga UPDF ze zimu ku nsonga zigagenda otunuulira okukuuma bannansi ba civilians Palestine abagenda maaso n'okubanga babonaabona olw'olutalo. Eggwanga lya Uganda ligenda kubeera neutral era ejje diragiddwa okubeera strictly neutral. Bagenda kuba badeployingiddwa naye okusinga ku saidi ya Palestine wabula nga waliwo ne base eri ku saidi ya Israeli awo mu luwannanda lw'e Gaza. Amagye g'eggwanga lya Uganda we gagenda okubanga gaba ekitongole ky'amawanga amagatte ensonga kigimanyiiko agamu ku mawanga amalala agasuubirwa sigambye nti agataddeyo wabula agasuubirwa okubeera ng'essaawa yonna nabo bandiweereza amagye gaabwe kuliko amawanga gano wammanga. Kuliko eggwanga lya Morocco era nga ly'eggwanga lyokka lyennina ku lisiti wano eriva ku lukalu lwa Africa lyogatta ku Uganda. Kuliko eggwanga lya Kazakhstan, kuliko eggwanga lya Kosovo ne Albania. Bano bagenda maaso n'okubanga nabo beegasse ku lisiti. Kakati ngenda kuwaawo maaso genda kutegeera kigendererwa kiri luddawa ensonga efaanana etya. Ababaka ab'oludda oluvuganya n'abamu ku bantu ba bulijjo bavuddeyo ne bawakanya era ne bategeeza nti bino waliwo ebitagatta bingi ebyetaaga okwetegereza. Kati bannayuganda nga sinnakutwala gye bali njagala kusooka kukulaga. Minisita Kiryowa Kiwanuka bwe yaleese ensonga lwaki Ssewungu yagambye nti neringa ambush. Engeri gye baleeseemu okusaba kuno balinga abagwiridde obugwizi Parliament, tewabaddewo kwebuuza, tewabaddewo kusooka ku discussinga, bakireese buleesi boom ne bakikubawo ate mangu ago ne bakyaprovinga. Now therefore, be it resolved by this Parliament as follows. If we seek the resolution of Parliament that Parliament supports the decision of His Excellency, the President of the Republic of Uganda, to deploy the Uganda People's Defence Forces in the Gaza Strip for a peacekeeping mission in accordance with the Constitution of Uganda and Section 38 of Uganda People's Defence Forces Act. I beg to move. Thank you, Honourable Minister. Is the motion seconded? Major General Masiko. Various United Nations peacekeeping missions enhance international peace and security. 3. Uganda's participation as part of the International Stabilization Force will aid in preventing further conflict in the region, thus contributing to broader international security by reducing risks of renewed armed conflict between Israel and Palestine, preventing extremist groups from exploiting instability and sabotage the ceasefire implementation process. Uganda's participation will enhance monitoring of compliance, supervise implementation of security arrangements, assist in demobilization and support the return to normalcy of the otherwise unpleasant situation obtaining currently. Uganda's participation as part of the International Stabilization Force will guarantee an ample opportunity for antagonizing sides to plan for ushering in peace in the Gaza Strip. 6. Uganda's participation in the International Stabilization Force will contribute to elimination of terrorist cells that have greatly contributed to international terrorism, that have in the past used the Gaza Strip as a base of operations due to the ongoing conflict. Firmly committed that throughout the period of deployment, the Uganda People's Defence Forces will remain neutral, comply with international humanitarian law, protect civilians without taking sides in political disputes, and operate under clearly defined rules of engagement. It is really very surprising
that anybody would be feeling and honored that your country, working with superpowers, is being requested to participate in such an honorable cause for peace and humanitarian cause. It's quite surprising. As for the doctrine of participation in military operations, the army is trained not to be in a dancing hall. The army is trained to defend humanity, defend territories against any levels of threats. So if you are saying UPDF is incapable of confronting any threats, test what we found in Mogadishu when a big force from a superpower had failed to contain the situation in Somalia. The first contingent which entered Mogadishu, which is an urban center. Kati oluvannyuma lw'okuleeta ekizampo za Somalia, bannayuganda bangi beebuuza okulwanagana mu ggwanga lya Somalia, amagye g'eggwanga lya Uganda kigabaddeko okumala emyaka emingi. Njawulo ki era kya njawulo ki ekibaddeyo ekiyinza okuba nga kyetuyinza okuyimirirako tukkirize ekintu kino oba ekikolwa kino oba okusalawo okw'okudeployinga mu luwannanda lw'e Gaza? Bannayuganda bangi bavuddeyo nga bawakanya oluvannyuma lwa minisita n'abamu ku baaliko abalwanyi okuvaayo ne bakakasa era ne bagezaako okusedyusinga oba okukkirizisa Parliament okugenda maaso n'okuba ng'eyisa kino. Parliament teyawolonzalonzezza, yagenze maaso n'okuba ng'ekiyisa. Bannayuganda abangi ennyo ekintu kye bavuddeyo ne bawakanya. Kati Parliament olw'okuba nti abasinga obungi babadde ku sayidi eri, tewabaddewo yadde obudde bwonna nga Ssewungu bwe yagambye nti yabadde nga ambush. Njagala okutegeeza nti ye speaker yakikonyeemu sitampu era essaawa yonna amagye g'eggwanga lya Uganda gagenda kubeera nga gatwalibwa mu luwannanda lw'e Gaza okuba nga gakola omulimu nga bw'oguwulidde. I now put the question that the motion for resolution of Parliament support the deployment of the Uganda People's Defence Forces contingent as part of an international stabilization force in the Gaza Strip at the invitation of the United States of America be adopted. Those in favor say aye, the contrary nay. Yagambye okusaba kwabadde adopted era essaawa yonna ogenda kuziraba nga ziyimuse zigenze mu luwannanda lw'e Gaza okulaba nga amagye g'eggwanga lya Uganda gakola ekyo kyennyini ky'owulidde kye bagenze maaso n'okuba nga bakunnyonnyola, wabula okugatta ku babaka ba Parliament ababadde bawakanya enteekateeka eno, ba Ssewungu, ba Patrick Nsamba Oshabe ne bannayuganda bangi bavuddeyo n'endowooza zaabwe nga bw'omanyi ffe wano tutera obbikuwa. Abamu bagamba waliwo ebigendererwa ebirala. Wuliriza. Bina ripooti eri mu kugenda mu maaso era Uganda batuwadde 33 points era ne batulaga not free country. Naye waliwo ekintu ekikutte abantu emitwe, ekintu kya Gaza, ekintu ky'okutwala amagye mu Gaza. Kakati muna Uganda njagala otegeere ekintu kino gishiyalinge. Nakugamba waliwo ebintu ebimu, waliwo ekintu kye bayita reverse psychology. Kiddamu waliwo ekintu kye bayita reverse psychology kye basikuzannyira ku mutwe. Batunuza nnyo United States of America, baconnecting United States of America ne Uganda. Tonategeera kabaddi kali waneno ke bakuliko. Omanyi wali ekintu kye bayita okwetega deal. Kiddamu waliwo ekintu kye bayita okwetega deal. I challenge everyone. Njagala mwena batambuze ekintu kino. Nga ne parliament n'abaka ba parliament bwedda batuzanyira comedy nti Uganda egenda twala amagye Gaza. Njagala mutuleetere approved document by the United States of America nti Uganda etwala amagye Gaza. Ebintu bino babitandika mpola nga lugambo. Donald Trump yakubidde Yoweri Habulu essimu okitegera namugamba beetaaga amagye mu Gaza. Okitegera kino kibatwala amagye mu Gaza. Ne engeri gye bakikubamu bakulaga nti Uganda yegenda okomandinga gundi ye Gaza biki. Kati muna Uganda njagala otegeere kino. Tewaliwo gundi yonna document ng'oggyeko bino bali mu kusasula ssente ate olaba reporting. Nakugamba senga olaba amawulire gano agali international nga gakuba ekintu nga gakizza ku side eya government oba eya Uganda, omanya tebaagala kubabuuza bintu ebyo. Government zino zisasula empapula eziri international nga zirina bye baagala okuyisawo ku international. America, relationship ya United States of America ne Uganda in fact terina mu zero kati eri mu negative.
Uganda bagigobye mu zi mission zonna zonna eza United States of America ate batugamba nti ate kati bagiwadde yeno Gaza. Okitegera nyenda kutunuza mu kintu kino emirundi ebiri gwe muna Uganda okitegere gwe bali mu kuzanyira ku mitwe. Eno Uganda yensi eyina okusooka okukubikira wemala okukubikira tokaaba osooka n'olinda n'olaba omulambo omala okulaba omulambo n'otandika okukaaba okitegere kino ekyo n'olyoka otandika okukaaba bano bakyali balimba ate bakugenda ne bakuzanyira mu domestic policy ne bakulaga nti bannange kyawedde dda Donald Trump yakubya akasimu akubidde owe Uganda. Njagala musooke mutunulye olala otunoono tulabe engeri gye bagenda omugguliramu ensi ekyaganye n'okuggulira omuntu omugenda eri atandika okukampeyinga e New York kubanga ono gwe basimbyewo ku United Nations. Mwategedde lwaki bamusimbye United Nations era ba delegates ba United Nations we bazze mu Uganda bano bakulimba erimiti babadde bazze kubya olala otuno kumba alimba bagwera ku human rights violations ze baliko. Osegera kati okongera okwayipinga nti waliwo enkwatagana wakati wa Uganda na United States of America bakuzanyira mu domestic policy kubanga nakugamba nti domestically bano bakola ekintu kyonna kyonna kye babeera baagala bakikola. Kati gwe jjukira tokiinaako gundi oyo comedy gwe bateeka mu parliament jagalo jjukira nti neyo parliament according to report bye nakakusomerako neyo parliament eri mateeka ne baligisire ekya bonna bonna tebali mateeka. Okitegera kati beefuula nti bataddewo debate ennene bwe balinganga batwala amagye Congo basabako kweyo parliament yo bagendanga n'ogitegeeza nti tutwala amagye Congo nga gagenze dda gamalayo na mwezi basemujunga ne batandika okujja nga batuzanyira comedy ne batuzanyira kakati mwatuteyo ga kibiki ne bibulirawo nga bajja ne batukubayo bomu 2 ne batwala okitegera ne bagenda bugenzi kakati tugenze ffe mujja mutya ne mutukuba ne bagenda. Leero lwaki bakiisa mu parliament nabagamba bana abasajja omusajja abakwate waluma kati baagala kulaga nti biyita mateeka baagala kusika international attention bakita kwetegalizimu bagambe njagala mundeetere international platform yonna nga tuvudde kugana amapapula zino ze musasula njagala batuleetere gundi ya America ngegamba nti Uganda egenda twala amajera America agigambe ebintu byonna byonna biyita kubibeerako ku gundi ku page eya United States Foreign Senate States ya Foreign Affairs bibeera babituwa kitegera. So essaawa eno tewaliwo kiwandiiko kyonna kyonna kuva mu United States of America ekigamba nti Uganda etwala Gaza tekiriiwo as of now. Maybe nga kinajja maaso kubanga the mission is on. Ngenda kusomera hierarchy ya mission eno nkulage nti ne Uganda weeri wennyini bataddewo nti parliament yabyogedde bakyali mu kwetega bataddeko wa lobbies ne international companies okulaba nti Uganda eno egenda mu eno mission tebannagijiwa. Bino bye bali mu kudduka speed ene parliament ekkiriza banguwa kulaga mpapula zino nti tuli ready bagenda kutega readiness. Bano bakaba madiru ya Haiti mwali balaba nga betega diru ya Haiti ne bagibamma kati babamye ya Haiti kyemugamba tebalina majje Kenya Kenya tebasobola kujjawo majje tebasobola genda mu nsi zirinda ne bajja majje balina kujja Uganda wano. Bano waliwo ekintu kye bayita living in an illusion. Kati bano jjukira ono yabadde ngaalya buddiru wa America bonna yabadde abulya kati annakkiriza nti abasajja baamuvuddemu tannaba kukikkiriza ne mpola nakugambye amagye ga Uganda kagasooke gasituke gagende Gaza batwage nti amagye gagenze. Ekintu kino mukijjukira bwe baatugamba badeportees Uganda yafunye gundi ya badeportees najja ne bagamba bano babalimba badeportees be baleeta baliddawa Congo America biru yagisayininga na Democratic Republic of Congo era gye bali bano mu kwetega kwabwe batwaga nti bazze n'okujja basooka ne batugamba 8 ne batwaga ennyonyi namba ne batwaga 12 kakati yo batugamba bafunye badeportees yeno gundi ye Gaza entuufu njagala olye saagala bakuzanyire ku mutwe enkwatagana ya omusajja abatta ati ogezako counter attacking nga Kyagulanyi batandise okuzanyira ku bongo nakugamba ekyo bakiyita reverse psychology. I want someone to challenge me. Tugende ku page za America zona gye ebiri ebyabwe babiteekayo era ne wano kankusomere from official websites olabe n'abali mu kwetega dirwe ne Gaza erietya yino ochegera bagita the International Stabilization Force ISF for Gaza is led by the Army Major General Jasper Jeffers and Commander with Indonesia holding a position of deputy commander and the multinational security mission tied to the US-led Broad Peace Initiative. Bakugamba batya eno gundi ye Gaza America yegikulira Indonesia yeddako wansi ne banengeri gye bakikuwamba kulaga bananyini deal ye fena nyini deal bali mu kwetega batwale nga security company nkiddamu Uganda egenda nga security company senge ebere egenze nga baji approvinze be approvinze mu Uganda bo be approvinze okwongera okutwala wali empapula mbalowoze ko efe twalyanguiza ne parliament yagize bali mu panic mode tebalina sente mission izo nazo nabazibagobyemu na mission gye yasembyo ye Somalia meeting mwajira byabadde Uganda America egenda ku withdrawinga okigera nga bagamba nti gundi bagenda jibezako kati America kwate sente ze ngena akugoba mu mission ze atenga wa kuwendala
Please let them not play on your minds. Uganda esooka kusitula maje egatwala Gaza batwage nti namaje gano gatuuse then olyokokkirize kati bakulimba. Indonesia yeddakawo olaba n'otuulya mu chain of command bano bagenda kubeera contributing country mwe babatadde mu contributing country ensi ze banalowooza eziyiza okuleeta naye wali no mukuleekaanira bakulaga nti be bannannyini baddiiru contributing countries tebannazironda tugenda kugajjawa ensi zonna zonna zibagenda gwogenda kuleeta oleete tebannaba ku approvinga ensi eza eyaka approving weryeji bagiyita Indonesia egenda okubeera the next in command okitegera yegenda okuliidinga mission eno si Uganda bine bali mu kwetega bwetezi kakati katugende okitegera tuyina ensi ezigenda contribute tuyina troop contributing nation Indonesia yegenda okuliya command wano ku lukalu lw'omuddugavu tuyinawo Morocco then tuyinawo Kazakhstan tuyinawo Kosovo tuyinawo Albania and wulira wano and Uganda wulira and Uganda wotuuka ku Uganda mu bracket whose deployment was approved by the parliament in August 2026. Ensi ziri zonna zonna bazitadde gundi. Ne bakugamba nti no deployment eri approved by parliament. Tebanna kugamba nti United States of ziri zenkusomedde zonna zonna waggulu. Zonna zonna zenkusomedde waggulu. Ziri already stamped. Usigira zo kyovula tebalina kye bazongerako. Ne bakugamba yo Uganda deployment y'amagye gano eri approved by the parliament. Parliament ya Uganda ya approving. So byonna ebintu ebigenda maaso byolaba ebyewuba mu Gaza biki sitwala amagye Gaza simanyi biki. That is total comedy gwe baliko. Amagye gasooke gasigize essaawa eno United States of America tennaba kuprovinga Uganda nti etwala amagye Gaza. Tennaba. Maybe nga tegamala egana bategamala tujja batulanga contributing company. Bano babeera basikali. Babeera basikali nga abaana abali mu Iraq abalirida tutte basikali. So tebalina nnyo kyamaanyi mweno ddiiru. Ate eri gye bali waliyo bikompola waliyo kufa bajja gende bakuba ebikompola ebyo then tuba tukendeezezaako n'abantu abagenda okuba emigo after all kitegeera ekintu ekyo abantu abagenda tukuba ku speak tubeera tuwageza as of now Uganda tebannaba kujja approvingako kutwala amagye Gaza naye ne babeera bagitutte kibeera kituyambako kubanga tulinayo uprise okusinziira ku bigambo ebyo yagamba nti Uganda tebannaba kubeera nga bajja approvinga newankubadde nga yo parliament ya approvinze nakusuubiza okulaga ekyabadde mu parliament okusinziira ku Shama parliament yagenze maaso n'oku approvinga kino saate eri tebannaba kugikonsidaringa newankubadde nga yo parliament yamaze oku approvinga kankuzeyo ko mu parliament olwo nno nzije tubeere nga tweyongerayo. I now put the question that the motion for resolution of parliament support the deployment of the Uganda People's Defence Forces contingent as part of an international stabilization force in the Gaza Strip at the invitation of the United States of America be adopted. Those in favor say aye, and to the contrary nay. Those in favor say aye, and to the contrary nay. The ayes have it. Now, Honourable Minister, you've made critical commitments. Honourable Minister, you've made critical commitments here, okay? You've made critical commitments here, which I request that you fulfill. Those include 1, periodic reports, number 2, the agreement. And then you will guide us whether it is classified, the nature of the agreement, and then we shall agree on how it is handled once you conclude it. Now I direct the clerk to extract the recommendations together with a copy of the Hansard and transmit them to the relevant minister. Not yet. We also need to know the funding of this force. Who is going to fund our stay in Gaza? We also need to know so many of those details that we cannot get in the motion that the Honourable Minister has tabled. Because, Right Honourable Speaker, we are deploying lives. It's not about NRM, it's not about opposition. It's about the lives of the soldiers that we are sending for the peace mission. I think it's important that the Honourable Minister of Defence gives us, even if it's 2 days, we get these details. We scrutinize the motion. Raise your procedure matter. We scrutinize the motion. Raise your procedure matter. My procedure matter was, if there's already a precedent that was set in 2007 when we were deploying in Somalia, why can't it be followed now? Thank you. Now, honourable colleagues, every parliament makes its rules of procedure. The rules of procedure is every motion that requires to go to the committee. The rules provide so. Okay? So,
You might find the parliament that time, its rules of procedure required that. The rules of procedure, please, I'm a custodian of the rules. Come on. Okay? So the rules of procedure I have, they don't provide for that. So I request you, next time when we are going into amendment of the rules, you propose that, so that motions of this nature, for example, roads, you can see, they provide. It should go here, this one goes there. So, and you see, whenever I'm having any matter, I refer once the rules require me to do so. Once the rules don't, my hands are tied. Honorable Warswaka. Thank you, Right Honorable, and the Minister, for having given this Parliament its authority and also accepted. Right Honorable Speaker, in our culture in Butaleja, they say, if I give you chicken, a basket may be full of mangoes, when it comes back, it shouldn't come empty. At least you bring banana. America has supported us several. It is now high time, if they need our support, we also do the same. Right Honorable Speaker, America has supported us in education, in health. Right Honorable Speaker, I also benefited from American training in engineering aspect. So, Right Honorable Speaker, I want to request members that we support. The good thing, the MPs representing the soldiers have supported. Right Honorable Speaker, the issue of Gaza, this is why fuel hiked. And if our people, they are going there, will try to reduce on the cost of living, especially in fuel, I support. However, I want to thank government this time on issues of corruption. They have started and they are biting. And I want to warn whoever will try to touch the monuments and the pay of the men and the women in uniform who will be going to offer their service. It is not business as usual. So, Right Honorable Speaker, I want to implore and I request this Parliament, as these officers go, Honorable Minister for Defense, you can call some few members, they pray for these people as they are going. Whenever you go for something, you have prayer. In Ilango, they say Lubanga, so that you give for Lubanga. And I want to implore Honorable Minister and the Government Chief Whip, these members. Thank you. But honorable colleagues, I just want to ask constituency. Because me, every soldier who happens to come from my constituency is robbing me to be deployed abroad. They are robbing me, and I'm like, you people, what are you robbing for to go to Somalia? People are robbing right and center. I don't know what is there. That's why me as a civilian, these are issues beyond me. We have one of our own who was deployed in Somalia, Honorable Bernard Otim. Thank you, Right Honorable Speaker. Now, this is the right time to add retired sergeant, because we are talking matters of security. We are talking matters of people who serve this country. I'm giving you personal experience and also a word of encouragement. I worked in Somalia under AMISOM for 1 year, 2019-2020. It is out of the money I got from Somalia that I was able to go back to school. I studied law, I'm a lawyer. And that is why I'm here. So, honorable members, life is lived once. Whether you stay in this parliament, whether you stay where, you'll die. And not everybody who has gone to Somalia or whichever mission have died. The generals are here. I was in Somalia with the Honorable Mulongo, who was our boss then. Honorable Lydia Wanyoto is there. So, Question, Sergeant. I thought you ordered. Thank you, Right Honorable Speaker and colleague, for giving way. I want to inform this House, building on what he was presenting, that
in the structure of the UPDF, we have a full-fledged international peace support training center, single. This is a center well supported internationally. I want to allay any fears. The contingent that will be selected will not just go as if they are just moving to dance. They are going to go through the International Peace Support Training Center, and that's why my colleague who went through that center was able to survive. Honourable Tim, Yes, conclude. Right Honourable, that as we send these men and women to go and provide the much needed peace in the Middle East, we pray for them. It's important that whatever matter is going to be raised here is taken in good spirit. Personally, I was the admin and personnel officer of the police contingent in Somalia. I was responsible for processing payments of all police officers, and nobody is complaining of payments. This is an assurance to the people here that in our communities, we even have town councils named Somalia. This is evidence that people who went to Somalia, came back and built homes, built trading centers. So this is not just a mission. It is an economic empowerment to our men and women in uniform. And therefore stand to support the motion that our officers be deployed. Thank you. Lop, you told me you had some. Because there have been issues which have been consistently raised, but people have been deployed out of the country, and issues have not been resolved. Time and again, by us saying that we are debating this matter in this direction, we wanted an opportunity to review, and then as a support, when we know that actually there's going to be no reoccurrence of issues which have been raised, because Whatever we resolve, okay, here, whatever decisions we come to, we have committees which follow up on them and continue reporting periodically, okay? But I would also agree, I totally agree with the leader of opposition, that indeed we would need the agreement laid here on table, once concluded. If it is of classified nature, we would have a way of handling it. If there are issues, if it's open, we would have a way of handling it, okay? Now, colleagues, I'm allowing the minister at first. I want first listen to the minister. The issue that was raised by Honorable Nambeshi has been, I think, well addressed by Honorable Masiko. UPDF is a trained force, not a football team. So we are ready. If you give us the permission, we have the skill and capacity to maintain the peace. Honorable Sewungu, I'm sorry, my shadow Minister of Defense, I thought by interacting with you in the committee and informing you, and we actually, Honorable Chair, I did raise this issue in the committee and a number of questions were raised. When I appeared before the committee, I did mention that I am coming to the House to seek a motion and we discussed it, but next time I'll even give written notice. Honorable Chirumira, yes, we are a member of UOC, just like we are IOC, sorry, just like OIC, Organization of Islamic, but we are also members of the UN. So we are going under the UN auspices. But just for your information, just for your information, the following countries have signed on to this: Saudi Arabia, Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, Pakistan, Qatar, and UAE. They are all members of that. Palestine has welcomed this Board of Peace and the Stabilization Force. We can finalize. I am clear on all the issues. Honorable Court, it is not correct. It's not correct to say that this is the first time the government is doing the right thing. This is the first time we have come here before deploying. But the circumstances before were different. If there is an imminent threat, then coming here may not be, or in the absence of the House. So, yes, this may be the first time we have come here before deploying, but it's not the first time we have done the right thing. And for how long are we going to be in this mission? We are there for peacekeeping. We are there to keep peace. When the peace comes,
the mission is complete. So we don't put time to it. We can assure you, Honorable Court, that the facilitation and whatever terms which we shall share with the House by laying the agreement, we shall ensure that whatever facilitation or whatever is supposed to be given to the troops is being done. The CDF has a purely no corruption policy in the UPDF, and I support him fully on that. I think I've finished all the issues. Thank you. Thank from the minister is that assuming the motion carried the day, whether would you consider laying periodic reports in the House so it becomes a conditional approval for purposes of securing the approval. I thank. Yes. On colleagues, please, you don't just know. I'm not around supplementary. Right, Honorable Chair and Honorable colleagues, we will have no, it's actually not, it's not a request you're making. We are obligated by law to report to this Parliament periodically. And we will definitely report. It's not even, we are not even doing a favor. Thank you. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.